Kulantabu kuja kusonyiwa sagala wakulira kikekata kubanga abiri mukaaga next room yes nayimirira naye nga tine emisango mu kooti emisango egyalikiima wali bakyakola ki bakyantawaanya oyo katonda sikyabakola ki bufumu obufumu tujja kubeera mu nsi ng'enguudo bazikola naye nga bazikolera ku mutindo tujja kulowooza nti ensi yaffe tukkirize katonda nembaako kyekola oba nemba eri katonda nange mbadde obusobozi okuyimirira mu maaso ga katonda ntemaludde bulungi nange nnyo era basuubiza nti 2024 basaba tugende maaso basaba mukama katonda atukozesa era katonda obakabakabakasa simanyi taketi gyewakoze twabadde bwamunisite twabadde tugula tambula gamba iffe twandibadde tulowooza obubaka yandikoledde ki namayiri baganda ofankishoni eyo yajja neyiba nekola presentation nekyetu kyakolebwa naye nga kugenda kubeera kisoka January obubaka atukize byasuubiza kyaki gyembadde sinalaba kate bwe kinaabanga ne wano kisoboka bikola netulabe tandike musumba Oluganda mukama yebazibwe erinnya lyange nze Rev Samuel matovu w'ekisa kya Katonda omusumba w'obusumba bw'ekisoga wano obulabirizi bw'emukono twala omukisa guno bannayuganda mwenna okubaagaliza amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo naye nga tuli mu biro bino ebyokujaguza amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo abooluganda tubasaba mweyise bulungi mukkirize Kristo azaalibwe bujja mu bulamu bwammwe era Katonda mukkirize ne mukanda mu kiseera kino eky'ennaku enkulu muleme kulya kucakala nga batacyakalangako tubeegayira abooluganda mu kiseera nga kino mumanyi nti n'ababi ennaku zino bazaagala nnyo n'olwekyo tubasaba omba muveeka temuvaayo mwenna ate mwewale obusubbaawa abamu muleka abaana mu mayumba ne mulekayo obusubbaawa abaana ne bajja omuliro nga muli mu kucakala tubeegalira bane mukuuma abaana kubanga abaana gwe musingi ogw'enkya funye omukisa kubeera omusumba atwala eby'abaana n'abavuka mu busabadikono obw'empumu mbeegayira ng'omusumba w'abaana abaana mubakuume abaana mubalambike lwaki omwana asula mu ndongo lwaki omwana asula mu bikeesa mukuuma abaana kubanga tubeetaaga bagenda okubeera abakulembeze ab'enkya mukama abeena okututuusa ku lunaku lwa Christmas era nsaba bannayuganda bagende mu nnaku ez'ebikujjuko naye nga bajjukira nti waliwo akaseera nga Christmas ewedde n'olw'ensonga eyo tukyakale tudigide naye nga twerekeramu kyolina kyonna tokimalaamu kubanga ate waliwo akaseera ka fiizi mu biseera era tusaba ne ku lunaku lwa Christmas lunaku lwa kwenenya lunaku lwa kujjukira mazaalibwa ga Kristo lunaku lwa kusanyuka tusaba ne gavumenti ya Uganda yekulu mu kifuba abaana baffe abawambibwa abali mu makomera lwakiri ku lunaku luno obeewo ekikolebwa abaana abo bafulume abaana abo bagende babeere n'abantu baabwe ekimala kimala bwe baba nga bazza musango gwa Noggomola lunaku lwakwekuba mu kifuba abaana abo bateebwe basonyiyibwe kubanga teri kibi kitasonyiyibwe baba nga bakola kibi ennyo ekyo basonyiyibwe oba batwalibwe mu makooti basalibwe n'olw'ensonga eyo mbaagaliza bannayuganda Christmas ennungi n'omwaka omujjuvu nga bawulira emyoyo gy'abakyamya
n'okuyigiriza kwa Setaani olw'obunnanfuusi nga n'ekyuma ekyokya. Nabagamba nti eyalisaba Dikoni waabwe yagenda kati nabo abasigadde tweyanzizza nnyo tweyanzenge abaana abato mwena wange musumba tweyanzizza okukolera awamu ani esaaba n'enkulu aleese switi aleese ekyabati nebadde balina okujja mu kitundu kino koffe musooka wali asiibula ate naye obubaka tukoleki emyaka 12 mu lutikko naye nga tutegedde enkolagana eriwo wakati wa nanyini n'omateeka ejja kubatwala ebatuusegatugamba Mukama Katonda waffe n'otwakuyiisa. nabadde nsomako mu Timoseewo obuliza ebisansomero Timoseewo ebbaluwa ya Pawulo bagamba weewasi naye omwoyo ayogera abantu nti tawaanya naye tubasaba temuva mu kanisa yaffe. Mukama waffe yeebazibwe Venerable Kanoli Robert Kiwanuka Mulinde Ssaabadiikoni w'Empumu weewaawo nga masiibudde olunaku olwaleero mbadde wano emyaka 6 naye ne mbasiibula olwaleero. Krismasi eyo tugiyingiddemu n'essanyu weewaawo ate nga mulimu okusiibula kuba okusiibula tekubeera kwangu. Era obubaka bwange obw'olunaku olwaleero olw'okuba nti bubaddemu okusiibula ate ne Krismasi tutunuulidde nnyo Mukama waffe Yesu ng'azaalibwa olw'okutununula olw'okugyawo ekibi ekyali kiyingidde kuba ekibi bwe kyajja kyatwawula ne Katonda waffe ne Yesu ajja okutugatta ne Katonda waffe natulaba nga atugamba nti ye ekkubo n'obulamu n'amazima tewali ayinza kutuuka eri Katonda waffe okujjako nga ayise mu ye. Tutunuulidde nnyo ekigambo ekyo Yesu okubeera omulokozi waffe n'abantu bakkirize okweweeka ku mugongo gwa Yesu atusomose ebizitowa atusomose ebikonko atusomose emyala kubanga Katonda waffe yatukola bulungi era nga bwe tugamba nti nabo okwagala kwa Katonda bwe kuli okunene kubanga yatuwa omwana we Yesu okubeera okufiirira ebibi byaffe n'okutulokola mu bibi byaffe. So eri bannayuganda bonna baagaliza ekigambo kimu buli omu okweweeka ku mugongo gwa Yesu okumwekwatako kubanga Yesu yekka yasobola okutuyisa mu bizitowa Yesu yekka yasobola okututwala mu maaso. Ane kanisa we mbadde njisiibule ya wano oba Ssaabadiikoni wonna bagambye beekwate ku Yesu bakkirize okutambulira ku mugongo gwa Yesu. Yesu yekka yajja okusobola okutwala obwa Ssaabadiikoni bwaffe maaso yajja okutusobola okutwala obusumba mu maaso so naffe abantu ffennyini Yesu agenda kutukolera ebyamagero. Njozayozezza abakristaayo mwenna n'abantu ba Katonda naddala abasobodde ate okufuna omukisa okugenda okusinza nga bannaffe mu mawanga nga Palestine ne Israel n'okusinza kumpi bakuyimiriza n'ebikujjuko byonna olw'entalo naye ng'eyo yazaalibwa omwana Yesu.
omulanga gwenkubidde abantu baffe nti entalo tezikola kalungi, n'olwekyo tukole ebituufu. Ne bwoba olina gw'otayagala mwewala entalo. Eggwanga lyaffe lyongera okukula, eggwanga lyaffe libe n'emirembe, kubanga ebyo gye gyaleeta omwana Yesu. Baagalizza Krisimansi ennungi n'omwaka omupya ogw'essanyu, naye n'okusinga ennyo ate ogujjudde okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Saabadiikoni tukusiibula, tali ogenze Nakibizi, Mukama akozese, ate nabo abasigadde empumu twongere okutwala omulimu gwa Mukama mu maaso, kubanga ogwo guyitibwa kwaffe.